Omuliro okutta akatale ka Nakawa mu kiro gusaanyizaawo ebintu by'abasuubuzi bingi. Ekiviiriddeko omuliro okukwata akatale kano tekinnakakasibwa yadde nga abasuubuzi abamu bagamba nti kyandiva ku nkaayana zisusse mu katale kuba bazze bakugulana n'olw'amasannyalaze kyandibanga kyekiviiriddeko omuliro okukwata akatale. Ate tuzze tukugulana olw'amasannyalaze tetumanyi oba ekyamasannyalaze ekyakaterera kyekivuddeko kino oba toyireti gye tuwulira gye badde baagala okuzimba wano nga abasuubuzi baagaana nga yeviiriddeko ekyo. Oyo enkaayana esusse mu katale nikyemanya ffe bamusiba tera atuyambye akola ku nsonga zaffe tuli mu mbeera. Abasuubuzi balaajana olw'ebintu byabwe okusirikira mu muliro era nga tebamanyi kyakuzzaako. Ninde by'okusuubula ngamuyo saawa ziri 10 waasi nenga watata bokisi mama ngenda kuyimuka nga wona wakuterenga bannange nenga bafuluma omuliro gukutte nenga mukama Katonda nayidde. Meya wa Nakawa Paulo Mugambe abaddeko byayogera ku muliro okutte akatale k'omu kitundu kye era agambye nti yakoze bwezingirire okulaba nga ataasa ebintu by'abasuubuzi. Omuliro gukutte akatale kano era netegeeza poliisi mwangu nange nesitukirawo tukwataganidde wamu ne poliisi n'abantu abakolera mu katale kano era omuliro guno ne tulwana bwezizingirire netuguzikiza nga tegunaba kusaasaana nnyo. Maali y'abantu nnyingi nnyo eyonoonese era abantu bangi wano tebamanyi kiddako. Sipiika wa Nakawa Godfrey Luyombya agambye nti endooli tezifumbekedde mu katale zaviirako n'okujja obukulembeze mu katale nga kati akatale tekakyalina akakulembera. Omu ku lutalo baddemu emirembe ebbanga lyonna okutuusa bwe baleeta etteeka ery'okubeera nga bajja obukulembeze mu katale. Era endooli zibadde nnyingi ensonga lwaki olaba nti omuliro gugenze n'okubeera nga enjega ejja wano wiiki ewedde ku Lwokutaano chairman atwala akatale kano abantu kubakkiririzaamu bamutwala luzira. Namatovu Justin, MRI TV, Agafeeyo.